Okusinziira ku byafaayo, disitulikiti y'e Mubende yatandikibwawo mu mwaka gwa 1905 ku mirembe gy'abafuzi b'amatwale nga mu kubala okwangu omwaka guno lwewezezza emyaka 10. Emirembe nga gigenze gikyuka eneze ekutulwako disitulikiti endala gamba nga Mityana, Kassanda, Kibuga ne Kyankwanzi. Okuva lweyatondebwawo nefuna obukulembeze obwetongodde yakabeera ne bassentebe 6 okuli Christopher Damulira eyakulembera Mubende wakati wa 1986 ne 1987, Dr. Emmanuel Mawejje eyafuga emyaka 10 okuva mu 1988 okutuusa mu 1998, Jeno Kasirye Gwanga yafuga okuva mu 1998 okutuusa mu 2002, Meja Joseph Kakooza kati yeegwanyiza eky'omubaka mu Paalamenti owa Bwekula Kawunti n'addako, Kibuga Amooti bazigattirawo ko ne Michael Muheereza Ntambi nakati akyali ssentebe. Mu bonna bemmenye mpawo mukyala alabikiddemu ekyoleka nti mu myaka 10 Mubende gye yakamala tekulemberwangako mukyala yenna wadde okuvaayo okweyagaliza ekifo kino. Abakyala abali wano nze nzize kubakulaakulanya. Kyokka mu kulonda kuno okusemberedde okwa 2026 omukyala Judith Mbabazi Bukyalubanga lwa Mmindi yasawoddeyo okukyusa ebyafaayo bwe yalangirira era n'okusunsulwa n'asunsulwa okuvuganya ku kifo kino. Mbabazi atugambye nti mwana nzalwa ya Mubende mu maka g'omusajja Wilson Kasibante n'omukyala Teddy Nangonzi nga bombi batuuze ku kyalo Kayunga mu ggombolola y'Ekitenga. Ono atugambye nti olw'okuba yazaalwa era n'akulira e Mubende okusoomoza kwe zeeyitamu akumanye kwe kusala wajje n'ekikolo n'eddagala. Obuweereza it is collective energy. Mukwataganira wamu bwe tukwatagana ne technical team ekulibwa kaawo ne tumala ne tukwatagana n'abakiise bano bwe tulina ku magombolola ne tukakasa nga ssente bwe zijja zikola bye zirina okukola. Okwawukanako ne bannabyabufuzi abalala abajja balanda ku mitendera egy'enjawulo, Mbabazi atugambye nti teyeegwanyizangako kifo kyonna wano wayagalira okwesogera ebyobufuzi. Sibeerangako kifo kyonna naye nga bwe mbasomedde nze nkoze social works and social administration koosi yange, mbadde nkolanga social worker, nkoze public administration. Ebintu byensomye byennyini bino byendimu byennyini mbisomeredde. Ekyokubiri mbikozeemukko. Ng'era bwe kyandisuubiddwa, Mbabazi atugambye nti gy'atambulira ng'anoonya akalulu asanze obuzibu okukkiriza abatuuze nti omukyala asobola okufuga Mubende. Abantu people have received me. Naye obuzibu bagamba naye ate kisoboka gwe okubeera ku ntebe ya LC5 gwe ng'omukyala. Kakati bwe naddayo n'endowooza n'entegeera nti kati kye nnina okusooka okukola kusomesa. Challenge gyeri era abantu abasinga bonna baali bagamba tekisoboka ngenze nkisomesa busomesa. Ne bavuganya nabo bennyini bamulengeza ebitagambika nga kino bakiragira mu bigambo bye bamwogerera nga beegula eri abalonzi. Ekyokubanga nfuna okusomoozebwa kati kuba opponents bange okusingira ddala omuntu aliko incumbent waffe Mwami Ntambi. Yoyo omuntu alina ate naye agenda akiteeka mu bantu atasobola kubeera nga LC5 olujeleegerezo. Kyokka mu mbeera eno yonna Mbabazi agamba nti tannatalebuka olwa byonna by'ayitamu kubanga kyayagala alabika ng'atandise okukirengera. Era ekyo kinyambako n'okusitula abakyala bonna abali eyo abaweddemu essuubi. Kati nze okusoomoozebwa kuno oba okulinga okusoomoozebwa okw'okugamba mbu tekisoboka oba okw'okunyoomebwa nkukozesa kubanga nze ngulabanga mukisa. Petero Kayiira ono ng'amaze ebbanga ng'alondoola ebyobufuzi by'e Mubende atugambye nti kano ke kakisa kokka abakyala b'e Mubende ke balina okulaga ensi nti omu ku bo asobola okuddukanya disitulikiti eno. Obanga abakazi basinga abasajja obungi kati ng'omukazi yeesimbyewo omu, ekyo ekibuuzo kiri eri abakazi aba Mubende disitulikiti. Bagamba tubazze mabega tubalennyerera twabatuulako akati minzaani ezze ani abatuulako. Judith Mbabazi avuganya ku bwannamunigina ng'onattunka n'abasajja 3 okuli Michael Muheereza Ntambi ssentebe aliko kati era nga yakwatidde NRM Bendera, Vincent Tumusime Gahanga Kisanje wa Namunigina ne Pafradito Kyeyune owa NUP. Barbara Nalweiso, NTV Akawungezi.